I congratulate you and thank you for the service. Mbayoza era mbebaza olw'omulimu gwe mutuusaako mu ggwanga lino. The service of hair management and beauty. Omulimu ogw'okuyooyoota abantu mu nviiri n'okubayooyoota okufaanana obulungi. In the colonial times, there was some threat to African identity. Mu biseera by'amatwale by'ababufuzi eby'amatwale mwalimu okutiisa entiisa eri abaddugavu. That Africans were not beautiful, they had to be like whites in order to be beautiful. Ti abaddugavu oba ffe Abafirika nti tetuli balungi. But that one we fought and we asserted African beauty. Ekyo twakirwana era kati Abafirika tulabika nti tuli balungi. And the African cultures here in this part of the world appreciate, if you take women, they appreciate all the colors. Era mu Afrika bw'otwala abakyala mu nsi yonna n'okusingira ddala mu bitundu byaffe ebya wano ebya Great Lakes, n'okusingira ddala wano mu East Africa mu mawanga gaffe aga wano bw'otutwala mu nsi yonna abantu bakkiriza nti Abafirika naddala abakyala balungi nnyo. nti erangi zonna era mu langi zonna nnungi, erangi zonna, all colors are beautiful. Era bakkiriza nti oba oli muddugavu oba oli mulungi oba oli mweru kala zonna nnungi. Abanyankole sirina budde naye bwe muluddamu kompyuta ndibaweereza eby'Abanyankole bye boogera ku bulungi bw'abantu. When you invite me next time, I will give you the different praise names they give women according to their colors. Omulundi omulala lwe tulimuyita ajja kutunnyonnyola engeri Abanyankole amannya amalungi ge bayita abantu abalungi naddala abakyala. The brown ones, the light brown, the black ones, they are all praised. Abeeru, abakataketake, abaddugavu ennyo bonna balungi balina amannya ag'okubawaana. The very dark woman, they praise her. They say she's so dark that when she sits on the grass, it becomes dark also. Ti abakyala nti waba mulungi nti ne bw'atuula ku muddo n'omuddo gufaanana bulungi. Omukyala omuddugavu bw'atuula ku ssubi nalyo lifuuka liddugavu. nti omukyala omuddugavu bw'atuula ku ssubi naye lifuuka liddugavu. That means that she's very beautiful. Ekitegeeza nti mukyala mulungi nnyo. Neeraguza ebinyaatsi. She can make the grass dark. So I'm glad that you are making your own definition of the materials you use to enhance
the beauty of our people. Ndi musanyufu nti kati mwekolera ebikozesebwa byammwe bye mukozesa okulongoosa n'okunyiriza abantu baffe. And I'm glad my daughter here, the children of Kanagizi, my daughters are involved in that. I didn't know. I congratulate them. Era ndi musanyufu olwa muwala wange mukyala Deputy Speaker nti be bamu ku baliidinga ensonga eno. This is a big service. Buno buweereza bunene, especially as the population grows and urbanization takes place. Era engeri abantu gye beeyongera obungi ate n'ebibuga nga byeyongera okukulaakulana. And people get busy. Abantu ne batandika okuba nga bali bize nga bakola nnyo. So you need somebody to we already had the kimyozis. We already had the kimyozis even in the 1950s. Kimyozi. Kati tulina abasazi b'enviiri bakinyozi. We already had them by the 1950s. Already baaliwo mu myaka egy'ataano bakinyozi. And myself, I would go there near the car park and they would. Ye kennyini muzeeyi wansi awo we yalinga ng'asala enviiri. I would go there. Yalinga agendayo nga bamusala enviiri wansi nga ku paaka. So you don't have time to do it yourself, so somebody does it. It's a service. Tewaliwo budde bwa kwenenya guno mulimu. So I'm very happy to see what you are doing and we shall support you. Ndi musanyufu nnyo okulaba bye mukola era President agambye agenda kubawagira. That figure you suggested can be raised in a year. The 100 million per circle, and the circles are 850. Esente oba omuwendo gwe mwogedde gusoboka mu mwaka. Emitwalo milioni 10. Emiliyoni 10 ku circles 805. Mu circles 805. Because that is like 85 billion in a year. Bwe buwumbi 805 mu mwaka. Kinana. Bwe buwumbi 805 mu mwaka. Naye kuba, because the financial year has started, we shall see what is still there, then we can give you this time, then we plan better. Katukebere kiki ekikyaliyo tubawe, then omulundi oguddako tupulaninge bulungi engeri gye tukufunamu ebintu ebyo. And then the issue of the workspace, that one we shall support you. Ku nsonga ey'ekifo we mukolera ekyo muzeeyi agambye agenda kubawagira. This concept of revolving funds will solve many problems. Embeera eya ssente okuba nga zigenda ne zidda nga ziri mu ssako ne zigenda ne ziyamba abantu ne zidda egenda kuyamba n'okugonjoola ensonga nnyingi nnyo. That's why the PDM is a good example. Kyova olaba nga enkola ya PDM kyekyokulabirako ekisinga. Because somebody gets the money, uses it, after 2 years, brings it back.
at low interest, and another one uses it. It's very good, it's very easy. Kubanga omuntu afuna essente n'azikozesa emyaka ebiri bwe giggwako ate n'azizzaayo omulala n'azifuna naye n'akola. So we are going to spread that everywhere. Tugenda kukola enkola eyo mu buli sekita. Bannaye mukikubireko mu ngalo ekintu ekyo. Here in the hair salon, because for PDM, we give them 2 years because they are growing crops which take time and then you harvest. Abenviiri n'abasala enviiri kijja kuba kyanjawulo kubanga eri mu PDM tubawa emyaka ebiri. Yes. Emyaka ebiri bwe giggwako ne baza kubanga baba batandika butandisi. The 2 years because of the crops, to get time to be ready, the crops. Tubawa emyaka ebiri olw'ebirime, tubawa obudde, ne tubawa emyaka ebiri. But yours is faster. Naye mmwe ekyammwe kyanguwa. So you will have to look maybe 1 year or something. Tujja kulaba oba mwaka gumu nga oba kuwa ssente oyisawo omwaka gumu nozza omulala n'afuna. But I don't like the one of emyezi. Emyezi is too much pressure on people. Muzeeyi agambye tayagala bya myezi, ebyamezi biteeka abantu be ku pressure, tabyagala. So I am very happy to be here, and it is now my pleasure to commission your circle and your federation. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano olunaku lw'olwaleero, era olunaku lw'olwaleero ntongozza sako zammwe ne federation yammwe. Nze tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. But I will also involve my laboratory to help you check your products to ensure that they are safe. I will also involve my laboratory to check your products and make sure that they are safe. Muzeeyi agambye agenda kutuyunga ne laboratory ye okulaba nga ebintu bye tukozesa ebifuluma nga bya mutindo. Tebirina kabi. Nga tebirina kabi konna ke bituusa ku bantu. Kale. NRM oye! Saloon operators oye! Oye! Mwebale nnyo. Tweyanze nnyo, tweyanzeege. Nsaba aba federation twanguwe tukube ekifaananyi